Bajjajja abakulu b'ebika bakuutidde bazzukulu baabwe okwewala okozesa obubi emitimbagano nga bavuma Kabaka awamu n'abakozi b'Obwakabaka. Bano eddoboozi lyabwe baliyisiza mu Mutaka Kyaddondo Mbuga Eramula bw'abadde ayogera eri bannamawulire e Bulange Mmengo. Tukubiriza bazzukulu baffe bonna gye bali naddala abo abakozesa emikutu emigatta bantu oba gye muyita social media okuluubirira okuwa obubaka obugatta abantu baffe n'okwewala okutyoboola ekitiibwa ky'abaweereza b'Obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa kya Ssaabataka Kabaka waffe. Tutegeeza Obuganda nti ffe abataka tugenda kukola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku buwangwa obulombolombo n'ennono byabwo nga bwe twabikkaanyaako emagonga mu busujju wakati w'abataka ne Ssaabataka Kintu. Ono era aweze nga bwe batajja kwawukana ku nnyinimu nga bajjajja nga n'olw'ensonga eyo abalindirira kino bali ku byabwe. Mulembe gwonna mu byafaayo bya Buganda abataka lwe baali bajeemedde Kabaka yadde okumulyamu olukwe. Ebyokulabirako bingi, tulina ekyokulabirako mu ndagaano y'olwenda. Abataka abamu n'endagaano y'olwenda baagaana okugikkiriza n'okugisigana bagamba tebasobola kuyingira mu ndagaano eyo nga Kabaka waabwe takola ki? Taliiwo. Awo we waali omugano ogwali gusinga omunene eyali alowooza nti byali byakufuna awo yali alina okuyingiriramu, naye abataka baagamba nedda, tetuyinza kulya mu Kabaka waffe buki lukwe. Takomyoko atangaza ne ku nsisinkano gye bayina n'omukulembeze w'eggwanga. Ono era asambaze ebigambibwa nti omukulembeze w'eggwanga yabawa obuwumbi 5 okwekulaakulanya. Lwatamu webanga ffe tugambe ya buwumbi 53. Kati President ate gy'ava okutuwa 500 atuwaako n'ez'okulya, atuwaako zaaki ezikubisayo emirundi 10. Ekyo kirabira ddala nti tekiriiyo nga bwe kityo bwe kifaanana. Naye President muzzukulu waffe simanyi oba mukimanyi, omwo mu Bulanga omwo mu mwaka gwe sitajjukira bulungi Omutaka Katongole mwe yamuweera n'omutuba mu kika ky'ente. President waaki wa mutuba. Bwe njogera ku bazzukulu naye mba mukoze eki kinajjukira nti gye buvuddeko abataka bano baagenda e Namibia nga baagala okulaba Kabaka era ne basuubiza okuleetera bazzukulu baabwe ebinaafa eno, wabula bino bannamawulire bwe babibabuuziza tebabyanukudde butereevu ne basuubiza nti mu bbanga eritali awala baakujja bannyonnyole olutabaalo nga bwe lwatambula. Ensonga ezaatwala abataka zaalimu okulaba Ssaabasajja Kabaka, naye si kyekyo kyokka, zaalimu n'ebintu ebirala bingi. Mwalimu n'okukakasa mmwe abaali babuusabuusa nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia. Ekyo tusobola okukibabuulira nti akola ki? Ekyo twakituuka. Mwalimu okumanya Ssaabasajja ddala bw'aba ali Namibia ali luddawa, ekyo twakimanya era kumpi twakikola ki? Twakituukako. Mwalimu n'okumanya nti endere giraba Ssaabasajja okutuuka awo gyenkanawa twagimanya. Singa tubadde bakuddayo enkya twandibadde emitendera tukola ki? Tugimanye era nga tusobola ogigoberera. So kiri kyekyali ekyenkomeredde, naye tekitegeeza nti tetulina kye twakola ki? Kye twafunayo oba tetulina kye twamanya. Kye twamanya kye tubannyonnyola, kye tutaamanya amanya abataka bo si bannabyabufuzi, tetuyinza kukikola ki? Kukibabuulira, kibanyonnyola. Owekitiibwa kitegeeza nti bwe tuba Ssaabasajja tetwamulaba tetwasobola kumanya ku mbeera ya bulamu bwe. Twagimanya kubanga e Namibia waliyo bangi be twayogerezeganya nabo era ne batukakasa nti newankubadde tusobola kulaba Ssaabasajja naye Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu, ali mu mbeera nnungi era atereera. Bano era bategezesa nga bwe balina okulambikibwa okw'enjawulo nga n'olw'ensonga eyo abantu ab'enjawulo ababalabanga bo bokka tebali bokka. Kabaka gy'ali ekyo twakimanya. Ssaabasajja Kabaka ali luddawa Namibia era tumanyi nti essaawa yonna Ssaabasajja Kabaka ajja kulabika eri Obuganda. Naye tulina okwebuuza kungi, tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno. Nga bwe tubayisa olwaleero tujja kubayita n'omulundi omulala, si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono, tujja kubayita tubabuulire olugendo lw'e Namibia nga bwe lwakola ki? Bwe lwafaanana.
Mu mbeera y'emu batongoza n'ekizimbe ekyokuzimbibwa kye batuumye Lwattamu nga kino kyakutabibwamu ebika byonna era n'emirimu gyabyo gye bikola. Ekizimbe kino kyakuzimbibwa ku ttaka lyabwe e Bulange Mmengo era we batongoleza enteekateeka eno mu ttuntu lya leero. Ensimbi esoba mu 500 ze zeetaagisa okutuukiriza ekirooto kyabwe kino era omutaka alaze nga bwe bajja okutuukirira bazzukulu baabwe okukituukiriza. Kyatandikibwawo abataka abakulu ab'obusolya ne bakatikkiro baabwe okwongera embavu mu byenfuna by'abataka awamu ne bazzukulu baabwe era ekiwandiisibwa mu mateeka ng'ekibiina eky'obwegassi ku nnamba P23526 RCS. Conference halls oba bataka abantu bonna abalala bayinza okubeera ab'enkizo. Ekizimbe kino kirina ebintu ebyo byonna bitwogeddeko n'ebirala wonna wamu kigenda kubeera mu square meter 2,000 zonna nga zakukolerako byonna nga byakukolerako emirimu egikulaakulanya abataka. Lwaki tukola ebintu bino byonna? Ebintu bino byonna tubikola kubanga twetaaga okunyweza omutaka. Olutuukidde olunaku olwaleero ng'amawulire gakyalaga nti nnyinimu Maasomogi Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II akyali Namibia wabula ng'ono visa ye mu ggwanga lino yaganye okuddizibwa obujja. We tukoledde eggodi lino ng'Obwakabaka bwa Buganda tebunnaba kubaako kye boogera ku nsonga eno wabula ensonda enneekusifu ziraze nti essaawa yonna Katikkiro Charles Peter Mayiga wakuyita olukuŋŋaana lw'abannamawulire okutangaza ku nsonga zino. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.